ngeri ki gy'osobola okufunamu tracker either ogitungire mu ngatto oba ogitungire mu mpale. Nkiddamu Munnayuganda yenna ow'enkizo ng'oli mu byabufuzi oba oli businessman, tandika okunoonya engeri gy'ofunamu GPRS oba tracker. Ogiteeke mu ngatto zo oba ogisibe oba ebeere mu mpale yo oba mu sipi ng'omakinga sure nti obeera nagwo. Nti singa oba owambiddwa oba ottiddwa tusobola okufuna location bakuziise oba bakutadde ng'ensi temanyi. Tracker si ya ssente nnyingi nnyo oba GPRS eyo si ya ssente nnyingi nnyo. Osobola okusharinga information ne family babe kwano jo in case wo wambiddwa abantu basobola okwalocate nga wooli. Manya mu kijjabba waamu obuzibu nga temujja kitegera naye kyandibadde kyabuvunaanyizibwa nnyo ku nsi gye tulimu. Muno bawamba ku makya n'olweggulo mwandibadde mukozesa ekintu ekyo. Uganda weetuuse ka GPRS ka ssente entono nnyo kachipu ako bakubu tracker bwa ssente omubuuliza kuba emitwalo 12 emitwalo 2 bwe butyo naye ng'osobola okukateeka ku ssimu yo osobola n'okukateeka ku ssimu ya mukazi wo oba osobola okubulya mikwano gyo nti in case bampambye ekintu kyo basobola okuzuula omulambo gwo oba basobola okuzuula safe house w'oli nga tebategedde kubeere bakutegedde nti oli wano. So ekyo mukitegedde bulungi nnyo. Mugezeeko okukyusa embeera zammwe nga mukyusa nebiki nebyokwerinda byammwe. Bakomredi mwenna silowooza nti kasuka emitwalo 15 ku 2 obu GPRS trackers oba bu trackers silowooza nti ssente ezo. Ng'oli mu active politics oli mu business olina byeweekengera wandibadde ofuna track eyo n'ogifuna woogiteeke weekusifu ku mubiri gwo ne either ngeri ku musipi oba eri mu ngatto essimu asobola ogikutwalako sitiru n'essimu agituttera asobola omutulagira bamufuna nti essimu eno yannyini yawulidde wano wati ne bwana kisobola okukola. Ayinza okukiwuliramu ng'ekizibu nabo gye bali kubanga entegera eyawukana ayinza okutula ng'ekyangu naye gyali naye kino naali bagambye nti mwandibadde muzifuna kuba kati ensi kyangu nnyo okutulakinga omuntu n'omufuna okusinga omuntu okuzaayira obwenu tategera bwe bakola ki bamuziika. Okitegedde bulungi nnyo. So nakyo mukifune. Osobola ogiteeka mu nsawo yo onogiteeka mu kifuba tasobola giraba. Kitegeeza nti olina okwiprovisinga buli lugo oluyambala oluteekako akatuli woogisonseka oba mu ngatto muki bintu byakwebereramu. Bintu byakweberera mu kuwamba kususa abasajja bali fakiri serious tebaagala kuvaako naye nga tebajja kuvaako. Kale baganda bange lwaki akweka face nkuddamu gwe gwosasulira omusolo lwaki akweka erinnya lye ku uniform lwaki akweka face obanga tatidde kubanga abakozi babekolobero teri muntu musirikale wa ggwanga ategeera ayinza kukweka ne mutaaga ayinza kukweka face tekisoboka. Kitegeeza nti abantu abakola ebintu babikola bimenyi bw'amateeka teri muntu asasulwa ssente yamuwa musolo era nga mukozi wa gavumenti asobola kukweka ki asobola kukweka face. Kitegeeza bano ba criminals kyekyokubi. Ekyokusatu teri musirikale gwe baleeta ng'azze ku mission nga it's a public mission n'aba ng'azze almost buli wamu alinawo ekissi nga kyakulwanyisa. Omusirikale yenna abeera equipped ng'agenda ku lutalo naye abasajja bazze balina amajambiya balina tiyagaasi balina pisto balina emmundu abalala basinayipa beesi y'obukookolo azifu nti kikiraga nti abasajja batidde. Kitegeeza nti omuliro gw'omutaddewo mutambuze vidiyo omuliro mutaddewo mungi nnyo. Kati kansooke ngende wano then tulyoke tusimbula vidiyo njagala mumpulirize bulungi nnyo. Katusooke tugende wano tutandike vidiyo. Ekisokera ddala njagala ebintu bino bibiri obyawule. Tukyali mu kiggulalogi kya vidiyo. Njagala oyawula ebintu bino bibiri wammanga. Ekigambo kye bayita poliisi n'amagye bintu bibiri bya njawulo. Poliisi eriwo okukwatisa kukwata bamenyi b'amateeka na kussa amateeka mu nkola to keep law and order. Ompulira bulungi. Mu constitution ya Uganda police eriwo to keep law and order. Okuuma amateeka n'ebiragiro bye bintu bya police.
ereri under Ministry of Internal Affairs. Amaje galiwo ku bannayuganda n'ebintu byabwe ne boda za Uganda tegakkirizibwa kwenyigira mu kintu kyonna kirimu internal affairs ezino okukolebwa police. Omuntu omunafunga lulamu omutono video Jason ojja gisanga. Soko mpuliza bigambo bibiri wano. Mu Uganda njagala mwawule bigambo bibiri wano. Police n'amagye ezo different entities bili. Ne eri kurusho nyo yibayita police. Police eriwo okukwatisa amateeka na biragiro. To keep law and order. Amaje galiwo okuwa boda za Uganda na bannayuganda n'ebintu byabwe. Ompulya bulungi nnyo. Soka obuuze ddere drinking general ekitabo 7 ne Salimu Sale. Amaje gatuuka gatya okujja mu affairs za police n'oku-executinga mission za police. Ekyo kitaddaawo. Ompulidde bulungi nnyo. Njagala mbabulira ebintu bino bitegere bulungi nnyo. Obwe tuyita obusiro buzaale bwebayita kawo mentality kuba bayonka ente. Ekyo mukitegedde bulungi. Awo tuvuddewo. Tugenze ku kalowoozo ka leero. Akalowoozo ka leero njagala kaweerezayo seeri ne famire yo yonna ne mmwe mwenna bannayuganda. Saagala munkwate bubi, njagala muwulirize akalowoozo kano. President bwe yatugamba nti Mwando Bwanika yayimuka era eri mu kulabisa bantu. Abantu tebategeera statement ya president. Naye mu kalowoozo ka leero nga nsinzira ku statement ya president ye Mwando Bwanika. Abaganda tugamba nti baba babuulira owaabwe nga ow'omunaku amatu okunkumula. Ffe mu Buganda tetwabanga na byana na baana, twabanga na baana. Abasajja bano beerabidde nti tuli mu .com era nti tulina freedom of speech, freedom of expression, freedom of choice. Buli muntu wa ddembe okwogera. Video tennaba. Mu Uganda ekyatekesawo ebibiina ebyobufuzi ebyenjawo kwe ku-exercising rights zaabyo okulonderamu abakulembeze mu mpulirize bulungi nnyo. Ekibiina ky'ebyobufuzi tekikirizibwa kwenyigira mu bintu bya kukwata mmundu wadde ebyobuyeekera mu mpulirize bulungi nnyo nti ye. Wabula ekibiina ky'ebyobufuzi kyaddembe okukola okwekalakaasa ogenda mu kalulu n'okuwakanya ebivudde mu kalulu. Ekyo nakyo mu mpulirize bulungi nnyo. Awo nga tuvuddewo kati mu mpulire bulungi nnyo. Museveni lwaki olabisa projects zo n'ozirabisa to the extent nti abantu tebasobola ziraba. Njagala mu kalowoozo ka leero buli muntu njagala oggula amaaso go. Njagala oggula amaaso go bulungi nnyo mu video ya leero. Tutya mu Uganda mu regimu ya Museveni ya dictator mulimu ebyana n'abaana bitya. Mpuliriza bulungi nnyo. Saagala munkwate bubi. Ku birthday parade gye bakolera president ba comrade basimba parade which is normal ne bambala uniforms and new which is normal. Kitegeeza bali ba celebrating la ko president wawe just as a parade. Sibo kiri tiye. Muhoozi Kanyerugaba kitaawe Salimu Sale Kahanga Muhanga Ssemw ebiki ne babera shock nnyo ne baga nti abateekateeka bikolwa bya buyeekera bya kukuwamba gavumenti na mundu. Ne bakiteeka ne bagamba tugenda bakwata tugenda kujja okukola buli kimu era bye bali mu kukola. Kati kankuzeeyo kemabega. Fe parade yaleese okuraidinga n'okukwata ebintu bino byonna. Kankuzeeyo kemabega. Wagamba wakwata Itaddikano Kizza Besigye ne Mumbu e Nairobi. Era n'omuvunaana emisango gya treason. Nkiddamu wakwata Kano Kizza Besigye ne Mumbu e Nairobi. Era n'omuvunaana emisango gya treason. Ompulya bulungi. Bw'omala omuvunaana emisango gya treason ng'okakasizza nti abadde agenda kuyeekera era yena mission y'okutta ne Museveni. Si bwe kiri nti ye.
mwagenzeke najja n'enkumbi nemumenya ekitebe kya FDC enkadde oba mwagenzeke Katonga nemumenya ofisi ze Katonga oba nemugendako ne Besigye nemumenya omuyeekera piwa nga mwagambye era n'emuntu mbuuza mwagambye Rutadikano Kizza Besigye mwamukwata n'emuntu ngera mukimanya agenda kutta Museveni era agenda kuwamba gavumenti n'emuntu temunagendako FDC wali kugimenya ku confiscate nga buli kintu kyonna temunagendako Katonga kumenya wadde okukwata mu bintu bya Besigye ku ofisi ye temunagenda makage kwaza wadde ekintu kyo omujeekera eyabadde n'emundu gomwasanze n'emundu era ba members bayo wona tekuli wadde mukwate ng'ogyeko ye Besigye ne lawyer we n'oli muzukulu wa gundi w'oli omusajja omusiraamu amutabani w'omusiraamu kati nze mbuuza mu Uganda mulimu abaana n'ebyana oba mwe kennyini mwe mwerabisanga mulesewo emiwaatu abantu okuzuula obwongo bwammwe n'entegeera yammwe nti nafu nnyo ffe twakoze parade just parade birthday parade ne mumenya ekitebe ne muwamba abaana abalamu basudde mu kaloozo ka leero ffe basiru abatategeera oba mwe basiru abatetegeera mbuulizaako neiba wange ono wano ffe basiru batategeera bannayuganda oba mwe basiru batategeera abakola ebintu bino I'm just asking waliwo omusajja yayimba akayimba lasita yagamba nti bannayuganda basiru n'ababakulembera nabo basiru kati omunnayuganda yayimba akayimba ako yensonga lwange lwaki nkubuuza mu kalowoozo kaaleo gavumenti ya Museveni abagikulembera n'abatubba obululu muli basiru oba temutegeera butegeezi twakola parade just a mere parade mwaredinze ekitebe ne mukola buli kye mwagala naye ko mugamba nti muyeekera mwamusanze n'emundu mwamusibeko n'emisango gya treason temwagenze Katonga kumenya ofisi ye temwagenze makage kubeera buli kimu kiriyo temulina muntu n'omugo mwakutte mu kampu ye lwaki mukola ebintu byagadde benga lyeng'embwa etunda omuzigo who is fooling who? I'm just asking who is fooling who? Mwetadde ku mmeeza muli mu kwerabisa ebintu by'ekisiru awo nno nvuddewo njagadde kuyita wuyisi mu kalowoozo mwetereze bakulu eno essaawa yakulabisa mwetereze awo tuvuddewo bwe tumala okufocus beti Mr. President atuuse kati vidiyo etandise Yoseri Tibahaburwa Muhoozi Kanyarugaba James Birungi Emi Katabaazi